Bayino bulango bwa palaso balanga so ya palaso kakati omwana abadde kusonga alanga bannange ndowooza buli omu akiraba nti kinama mmonde kyekinnumba ndowooza gwe kinamaga bali muli mawulire hasi malungi agava ku saidi ya full figure we twogerera saawa zineno kibooko ku lubuto abaana ba Fangon Forest kye bamukoze obutambi bwonna mbukuletedde Alien Skin ye alinye ennyonyi zambali bulasio omukasa naye ebibye hasi birungi abaana abamu aba National Unity Platform aba blackmailing abantu kye bamukoze mu maaso Bobi Wine naye atidde muko naye nga tetunagendayo aka video kana madensa bamukampeleka like lan kasotambula katokera obonna abandeka dokumanya kweno information alaba na National Unity Platform team full figure amusembereko waneno Alien Skin mwete mwina kuva kuona video mpaka wegwera yona kuholwa lero full figure abana ba National abana ba Fangon Forest bakede kuberanga bamuteka ku ntandalo bamuvumye ebivumo byonna era bwetogera sawa zineno full figure ali mu chebayita state of depression chechi ebivumo byamuvumye muloza istagenda jiri ya bulungi video amumasa wonje kuleteda wana wenyinyugero kujukiza nenyugera no kugamba gwatana subscribing abinji nnyo byosubwa buli wobera nga to subscribing kale anjaga wasoko wulidize hawo mukulu coach Clement ngagezako okubera nga aisa wamuno butambi bibakute oba full figure omukulu amanyikidwa hanga jeno hamuhozi kaine rugaba na ebibye ebyongedde okubera nga bitabuka ante abasiramu batavuse no video soko jirabe tumali tuyongereyo nebya muhozi kakati gwe simanyi Clement ne banno mwakubiye omwana wa TV ki eno TV yakazwe Basir bayino bulango bwa palaso balanga so ya palaso kakati omwana abadde kusonga alanga bannange ndowooza buli omu akiraba nti kinama mmonde kyekinnumba ndowooza gwe kinamaga bali muli wondabonda mu rawundi omusanvu gwe kinama mmonde swala kwekubirako wadde akasabbuuni ate lekerawo erinnya lyange oddiisa mukamwako kubanga naawe okimanyi bw'oyogera ovaamu kinyampo kyambwa omuwasiwuukira ng'emabega w'akatale weesonyiwa erinnya lyange ndowooza kati yo full time job is tarnishing my name haye kikategedde omanyi kyo n'oluzungu bali bati gwe kinama mmonde weesonyiwa erinnya lyange neesonyiwira ddala twakuye kati temukyasobola musobola tuwayiriza buwayiriza kati basimanya baako twakubye omungaye twamukuba ddi nga wandabako ddi mu musango gwonna nti nina gwe nakubye gwe kinama mmonde lekerawo okwogera ku linnya lyange kubanga gwe tosaana okwogera obwogezi ku linnya lyange olina n'okumpayo ku ssente kuba kati nama mmonde oyisa linnya lyange mukamwa gwe nga basooka nakukuba mpiso z'abafu okujja mu bantu bombokira ati mugamba principle azitowa okusinga eddiini y'obusiraamu nedda obusiraamu businga principle okuzitowa kati nange kankubuuze kyogamba Museveni azitowa okusinga obusiraamu kubanga Museveni wuuyo atudde mu masigidi agaagadde bwati alinga ensuwa ejjudde amazzi kyogamba yazitowa okusinga obusiraamu kankubuuze kyogamba ye kale Kayihura azitowa okusinga obusiraamu because wuuyo naye ali mu masigidi atudde wuuyo ebifaananyi biibyo buli kimu obwino tumuyina obifaananyi biibyo kakati kankubuuze Kayindo Tafiire azitowa nayo okusinga obusiraamu wuuyo nno yali atudde n'eno mimbali ewasookera ddala eno kumpi ng'alinga yasaaza ye nga tovangayo kumwogerako gundi mmwe anti bagamba mbu tubaanukula tubavuma eno video tegenda kubaamu yadde n'ekivumo n'ekimu n'ekyeddagala munyambe muntambulize video eno esobole otuuka ku ono seeka omusiraamu ono emutuukeko alhamdulillah mutuukeko bulungi ate ne bino asobole okubitegeera nsaba busabi Allah akuyamba obitegeere soko olabe bannaffe abatali basiraamu kye bakola wuuyo omusajja nze simanyi oba bishop oba faazi oba ki because amwe muslim soko olabe yekyali mu kukola waliwo abantu bangi abasalirwa emisango egitategeerekeka abakwatibwa naye nga n'ensonga eziboogerwako tezimanyiddwa bangi bali mu makomera tubalamu omuddu oyo omulaba wayogera ku bantu abavunaanyizibwa emisango gye batazizza abatulugunyizibwa aba ategeeza basiraamu tategeeza bakatuliki because eyo gavumenti gye muli mu kuwagiramu abasiraamu okitegeera si gamba nti gavumenti eyo etulugunya batali basiraamu etulugunya basiraamu baseeka be batwala ne babakuba ne babookya paasi ne bakola ki kati mwe muvayo ne mutugamba simanyi principle nno si mulabe wa busiraamu gwe mulaba ayagala obusiraamu because yajja mu masigidi teyasabayo kalulu
teyakolayo ki just kyabalaga nti we are unite tuli kyekimu ate kati nze ku nsi kuno ninda seeko omu yaba asomesa ku nsonga ya His Excellency okugenda mu masjidi Imamu Kyeyune wanaavayo n'ajogerako nga nambulukufu nja kugigoberera bulungi naye mmwe abayisaawo bye mwagala sijja biwuliriza kati seeka oba Museveni tazitowa kusinga busiraamu kolayo ko musomo mulamba ng'osomesa ku Museveni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe mubadde muvuluga situlage ebbanga lyonna kankaddemu kanteeke ne wansi amazzi. Paulo Musisi toyina kaliba n'emu eyogera ku Zambaali. Okusirika kwa Zambaali kubadde kwa mugaso nnyo n'okusinga okwogerako mu struggle wano. Mwe mubadde muvuluga buli kimu muli bampiima. Osegedde muri omutume popo agambye erinnya po kati yite Musisi ngoga muyite Musisi mpuliriza bulungi abo okusirika okwogera kwa po Musisi okusirika kwa Zambaali gwe kwomunenya nti abadde yali eyasirise kubadde kwa mugaso nnyo n'okusinga okwogerako ababe bichi abo ebisera byagoludye obaka alaga wako obaka kyafumbirwa wiki naye kabba abantu munange Paul Musisi asagala kwogera nnyo ku byakaduuka just ntadde example waliwo abantu betutereka Paul Musisi keka nabagambe ojjukira omusomo gwe nayogerako kyenaliko wazite nako sape mabega ngamba bulira ngamba gambe bikolwa byo byonna byokola naddala nga ng'obikola omanyi toyina gy'olaga oli awo ojja kutuuka ekiseera ng'oyagala akafo bwa kansala tujjeyo histolewo akuyigge ekyo kikubuulira ojja kutuuka ng'oyagala akafo bwa MP bajjeyo histolewo akuyigge ebikolwa